waliwo ekigenda maaso mu ggwanga muno nera kuba kitagisa okubanga omuntu mugezi okukitegeera okukitegeera. Nagambako omusajja omu ne mugaba waliwo omusajja gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni. Tewali amanyi nzija ye era tewali amanyi ngenda ye. Kituufu. Tosobola mutegeera kyazzaako. Ali unpredictable. Tosobola kutegeera mukwano gwe. Okitegeera. Ate y'omu ku basinga okuzanya ebyobufuzi. Akazanyo k'ebyobufuzi akategeera akalinamu ne degree namba. Kakati waliwo abantu abasinga bengamba nti kasita President Museveni akuwa ku buyinza manya tisigwe mukwano gwe asinga. Era essaawa yonna biyinza okukyuka. Tulabye ku General Kayihura, tulabye ku General Tunyenfunza, Afande Salimu Salum manyi nti yamusibako. Afande Jim Muhwezi okimanyi yamusibako. Jim Muhwezi yamusibako. Omuvuzi w'ennyonyi Kafulu Captain Mike Mukula yamusibako. Ne Mukoddomi we yamusibako. Kyenjogera kitegeera. Nkitegeera. Bantu bangi abadde mu ntebe ez'amaanyi. Abamu yabaleka. Waliwo omusajja John Patrick Amama Mbabazi. Essebo. Amama Mbabazi nga bajja wano mu Jjinja. Oyinza okugamba President yakoze eki. Kituufu. Ennaku z'omutabani we abadde atalaaga yamuyimiriza. Totambula. Era mutabani we gwani ate mutabani we asobola omugondera naga nti muzeeyi yaŋŋambye kanzire wano kuba okulembera amagye. Era nze omuntu baŋŋamba nti amanyi President Museveni kyazzaako abannimba. Ye toyinza mutegeera. Tosobola kumutegeera ate omuntu asinga okumutya ye muganda we ne mutabani we. Anti bamumanyi. Bamutya nnyo. Bamumanyi. Gugambye yagoba Sale. Yamugoba. Kakati nze ngana ntunulira abantu wano. Bakuwadde oba minisita ofuuse kirala. Tolowooza nti oli wakitalo nnyo kusinga General Kale Kayihura. Tosobola kuŋŋamba nti oli wakitalo nnyo kusinga General Tunyenfunza. Eyasalako amayambuka amalamba. Nkitegeera. Kyova olaba mbagamba nti kasita oba ofunye ku mulimu wa President Museveni oba mu gavumenti ye be humble. Because in a time ebintu bikyuka. Wano waliwo omusajja bamuyitanga Kitatta. Mujjukira. Kitattanga n'aba police officer. Genda babuuze. Kana bamutya. Waliwo omuvubuka bamuyita Sipapa. Ali wakati. Sipapa ali mukomera. Avayo ne mundu mu lujjudde lw'abantu. Yagenda n'alumba abanuupu ku ofisi zaabwe. Mbw abakakasa. Kati aliwa. Kakati mmwe nze tunulira abantu President Museveni bawadde ku buyinza. Musibisa abantu mulowooza muli bamutawaana obwo buyinza babukwaziseeko. Mugende empola gosiro. Sigwosoose. Simmwe musoose. Ono omwana alien skin wano juzi. Nasooka ne mulaba atambula wano aje afudde wakabi era ye wakabi. Avumbye bali. Babanne tebamukwatako. Biri bitya kati. Mwana agenze ne balumba abasawo ensambya. Amaanyi mangi. Kati bali sawo ekisango sangaawo omusajja mbusimanyi yakuba omwana we n'amujja ku simanyi ne ssente n'amutwalako n'essimu. Kisa ebya Sipapa bwe bityo byatandika. Ne tuuza Sipapa agenda kuva mu kkomera. Agenda myaka ejja. Paka leero. So abavubuka mu abeepangapanga. Tamba n'abasirikale. Olina mikwano gy'abasirikale abanene. Eno government waliwo abagita eno regime waliwo kibaita state. Bw'okola effujjo bw'okubira abasirikale abakulukulu abo afande yogera noono gamba noogu. Kati nze n'omukulu abakulu benjoga nabo. Naye seefuula bo. Waliwo enjawulo. Okulya ab'okutamba n'abalangira tekikufuula mulangira. Leero nze kubuulirira. Mpulira. Oyita ku bantu bakuba enfuufu muganda wange. Enkya bwe binaakyuka. Oli ku kyalo. Katonda akuyambe funye obwemupi. Weeyisa bubi ku kyalo gw'osiba abaana. Gw'olagira. Ebintu bikyuka enkya ne bakuggyako ebitiibwa.
ogenda kubeerawo otya mu society mu bantu bali be wanyigiranga ku kisenge ogenda kubeerawo otya anti kwe kudduka ku kyalo nze twaba twogera jjo ku muntu omwe we wali kubaawo takyasobola kwogera n'abantu ne bamuwuliriza community mulekerawo okusibisa abantu olw'okuba mulina ebyammwe mulekerawo okuwaayiriza bannammwe n'ogamba munno alina emmundu okimanyi talina mmundu mbu kubanga oyagala aveewo n'ogamba munno otwale mukazi simanyaga kujja ku gavumenti naye nga ekituufu kindi tagenda kujja ku gavumenti oyagala bamukwato bwekyoyagala oyina kyobala yakuyisaawo bibyo bannange mbabulyeko amazima eno ensi tugiryako makuula omusajja yagamba nti omutonzi waffe yakolaki yasalawo Rocky olaba nze nakolanga ne Kirunda Faruku wano Haji Kirunda Faruku Haji Kirunda Faruku yatulanga wootudde ng'asoma amawulire oyisegere naye olwaleero kati musajja w'amaanyi omutonzi waffe yakolaki yasalawo omutonzi yasalawo ensi bwefaanana leero oyinza okuba olina obuyinza enkya luba wakyemba gwe muwuli ali kazindaalo wano n'owulira nga nze mbuyina nekikyukamu negali luba wakyemba kati singa Haji Kirunda Faruku nali mweyisizaako bubi ng'aliko NBS 1 singa biri bitya ye singa Haji Kirunda Faruku yeeyisa bubi era naye teyandibadde waali bannange ebintu bikyuka bannange ebintu kolaki bikyuka mmwe abakola olugambo eri abakulu nga mulwanisa embeera ne mukola olugambo ku mirimu mulemese bannammwe ensonga ebyemirimu tuzoke tubireke tutudde ku bino ebya gavumenti ekintu bwe kikyuka nawe oweta kati gwe wali kansala kyakyuka naye osobola okutambula mu Walukuba nga tewali agambyeko ne ofiisi zonna nenziyingiranga bwenjagala naye singa Rocky wali osibisa abantu okonjera abantu singa buli omwana ekola waliwo abasajja betumanyi abagagga nga ne waggula geeti ng'afiiriddwa abantu bayitawo buyisi tebagiyingira ng'alina okusasula abantu okujja ku lumbeerwe ewuwe webaayo omukolo alina okusasula abantu waliwo omusajja gwe mmanyi alina obuyinza tasasula baana misaala naye alina obuyinza azimbazimba amanyi n'okuzimba naga mpaddeyo miliyoni 2 naye ng'abaana bakozesa babanja myezi 8 myezi 7 kola atya waali muno alina mu jjinja sijja mwogera linnya naye abantu bamutegedde bw'atuuka kawali yadde ka birthday konna neyetekesaawo sente ateekawo pledge ez'amaanyi mbawaddeyo miliyoni 4 balina obuyinza bali mu gavumenti mbawaddeyo miliyoni 4 naye tasasula bakozi nga tumaliriza banaye mweyise bulungi ye message yange ey'okutaano leero mbadde ebuwenge wenva buwenge katikati abantu bajjudde awo mu katale Brandon yategese omukolo gwa bali mu fundraising nendeba MP bonna nga bajjudde awo ng'omukwano by the way namukuta Brenda akulamusizzaako nnyo bannange era abantu mwenna abeekaliro namukuta Brenda abaagala nnyo omulabyeko ne Honorable Veronica Kadooko naye akutumidde bambi mulabye anyiridde atiribira bw'ati bani abalala ababaddeyo Honorable Idrisa abiri abaddeyo ne ba Honorable abalala bazze kuyimirira na kubuliddeko bubuliza abo bazze kuyimirira na munnaabwe bazze kubaawo na munna mukwano weeyise bulungi bane mweyise bulungi eri abantu weeyise bulungi kama Katonda atakuumira mpeera bankuumire program tugimaliriza